yanguze ettaka eryo mu Desemba ow'omwaka oguwedde nendizimbamu mu Desemba omwaka oguwedde nga tonnamumalayo balance nga ne balance sinnamumalayo kuba periodi yange yali ekyaliyo essaawa eno akomyewo agamba ti bannange omwami oyo yalimba yampola miliyoni 8 agambe 8 10 yes kati which is which yajja ne looya we omusajja gwe nawe ekitiibwa nga ki olwokuba looya ayagala enjawulo ya miliyoni 5 zeyansaba kati anfuukidde ekizibu atandise n'okudaivatinga nti kabanda tewali ssente kati looya kyoyo gwe bayinza n'okukwata ne basibira obwereere oyinza otya okuteeka ku ndagaano kuba nze nabadde manya ajja nabbi ewakana kuba mukama wange Viki nabadde nsuubira kinene nnyo ekisinga n'ekyo looya yakola endagaano oyo looya wa mwami wa Najibu bw'amala okukola endagaano n'ateekamu nti ettaka tebalinkwasa paka nga maze okubawa ki balance ne mbagamba nedda nze nsasuddeko ekinene ettaka mulinkwasa ssaawa eno kati nempeereza looya wange nange ne mugamba somamu ekyanyamba nti kanso wange yali ku ofiisi naŋŋamba ettaka balina kulikukwasa kubanga gw'otaddemu ssente ennyingi kati bwe banadda bano ne balansi waabwe naye ng'olwedde ku ttaka lyo gwe kwoli neŋŋamba kansooka Kabembe nti somamu mwe endagaano looya wange gyaleese olabe naŋŋamba almost yemu nga tayagala kulwawo nga mpapya nnyo mbawe ssente bakole ki bagende kyavadde ebbali nanga mwami Kabanda endagaano eno ngikoze nze Ssekabembe naye njagala miliyoni miliyoni 5 nga looya ekisooka ng'omuntu akoze endagaano ekyokubiri ettaka eryo abantu abadde baagala okuligula bangi nnyo naye ndyagalizza ggwe kati mu mutima gwange ne ŋŋamba nti Ssekabembe abadde tandabangako naye nga bw'omanya olulimi lw'ekibulooka nenzikiriza nga ndaba Ssekabembe ono talina kyayinza kunkola singa miliyoni 5 namuganja kuwa naye byaddala nali nnimba mukama wange sirina mutawaana gonna era singa sina bizibu bino nange nali nguzeeko poloti esingako naawo ssente era ne tukola ndagaano nga tewali mutawaana endagaano gyalina sinfu ntuufu ndagaano gyalina ntuufu nnyo terina mutawaana gwonna etaliko ba eyewitnesses ate ba eyewitnesses tebaliiko kuliko just signatures tekuliko era bwe tuba contacts kweziri okusinziira ku ndagaano kuliko tekuli manya gaabwe kwaliko mukulu Julius okay osobola tracing otya endagaano signature okay kuliko signature na contact ya eyewitness nete kuli linnya lye anti jjukira kuba kati wano twali tumaze okukola endagaano ezo nzijjukira ne tubayita ne tubagaa nti mujje musayininge naye mbagamba naye kopi zino sigenda kuzibawaako kubanga looya wange tannaba kukola ki kusayininga ono n'agamba nedda mwami Kabanda siina kwe ŋŋenda kubanjira n'atwalako kopi emu tekyalina mutawaana gwonna kubanga jjukira nasuubiza byesijja kutuukiriza ku Ssekabembe yansanga ku woteeri awo okuliraana papapo ne bayingira nankubira naŋŋamba sebo ntuuse oliwa nze ono wano bannange yagenda okuva bwati mu mmotoka ne nnengera Ssekabembe nga yandabye dda ne ŋŋamba nga nswadde kati yeyasooka naŋŋamba Kabanda olaba kino kyogezaako okukola ngenda kwabyo ogenda kakasa huizi Ssekabembe nemuga kanso soka owulirize naŋŋamba kino kyokoze ono kiraya ntiwo gwe amuleeta Najibu tannaba tusemberera kuba ono yajja mangu nansookako naŋŋamba oba oyina ssente zange ensasula omwana omuwe balansi we tuve wano nemugamba kanso ebyaddala ssente zo nze siziyina nina balansi waani wa Najibu naŋŋamba ekyo ojja kisasulira ne balinnya emmotoka yaabwe bali mu mmotoka ng'eringa Audi era nga Ssekabembe yavuga ne bavuga ng'obawadde balansi saabawa balansi njogera mazima ssente saazibawa kubanga ono yali ataddewo embeera ne twagala n'okuyombamu onaani Najibu gwe wali okubidde wamugamba ki namukubira ne mugamba jangu ono ne ssente ano batuuse wano looya yogedde naye looya bw'amala okuteekawo embeera enzibu ennyo addayo ayogera ne Najibu kati mugamba nti nze ssente nina za Najibu nze samanya bigambo bye yagamba Najibu ngenda okulaba ne Najibu avuddeko
ne mugamba nze gwe sina sente zo wadde ekiki wadde 10 ono yamanja amanje milioni 8 nze sina sente za kuwa naviirako ddala n'agamba ogenda kundaba nezimutwala naddamu okumiitinga Najibu nga ambuulira nga bwafunye ebizibu ebiyitirivu ennyo simanya alina omusango mu kkooti abadde ayagala muyambeko ne mugaa Najibu njagala kusasula sente zo ontwale wa chairman nti nenkola ntya mwakkanya milioni 10 mpulira ze yali ayagala yagamba yajjewo nga ze kwewola milioni 10 yes naye alina babloka beyajja nabo abamugamba nti ogenda muwola babloka abo bwe mwakkiriziganya n'ogamba nti ogenda muwa milioni 10 naye toyinawo sente z'ababloka milioni 2 ze baasaba babloka n'omugamba abawe ku 10 zo wamuwadde zazze okwewola ogenda muteerako 2 ezo kuki ku ssimu n'akwata ku 10 ze najjako milioni 2 n'asigaza 8 gwe n'omusindikire milioni 2 naye basuubuzi bannange bannayuganda mwenna kubanga tukirabyeko mwami Kabanda bannange twegendereza abantu bannange banaye twegendereza abantu ate omuntu eyateekawo embeera n'agamba nti bwe musisinkananga n'omuntu nga muyina muwanyisiganye ssente muwanyisiganye emmotoka naga nti muwandiike bannange yabiraba. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Ajikasi Muluzi musomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambula bw'emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa Bujookulu Mityana Road osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku nnamba zange ezo z'olaba ku sikuriiniyo. Kale tubanirizaako butereevu yonna gye musinzidde okubeera nga mutulaba okossaako okuba nga mutuwuliriza bitundu byonna ebikola eggwanga Uganda ne bweru waalyo ku miriraano egy'enjawulo gye musinzidde okubeera nga mukakalabiza ekyo kye mukola ky'amaanyi nnyo nnyini ddala era kyekisinga. Mbabuuzaako nze Vicky nsinzira butereevu wano ku Mukutu Vicky Exclusive. Video soko jimpereka like nkusabye busabi kijambeko okubeera nga edduka ku misinde gy'amaanyi information yetuuke kwayagala okugiraba okusako nayagala ogiwuliriza mukadde tukusaba mu butongolo twegatteko ng'osubscribinga ku Mukutu osobola ofunanga latest updates ne latest information tukuwa amawulire okuviira ddala kwabo bekikwatako oba okuviira ddala ku ground stories tuzireeta eza buli kika ate era mu buli nsalo. Tuli proudly powered by Brain Train Infant and Primary School somero lisangibwa Kinaawa omuzadde osobola okutwalayo omwana wo ate bw'atyo n'abanga afuna omusingi omulungi ogw'ebyenjigiriza ensonga ne ziba nga zitambulira ddala bulungi nnyo nnyini ddala. Mu kiseera kyekimu Maria Clear Skin asangibwa ku Jemba Plaza osobola okugendayo n'oba nga ate otereeza olususulo mu mbeera eyo oba mu mbeera endala takoma ku kyansusu kyokka akwasaganya n'ensonga za okupangisa gomesi. So akupangisa gomesi ku bbeeyi layisi ate nga gomesi azina mu bungi oba muli bantu bameka oba bameka mwenna ajja kubanga asobola okuba supplyinga. Yes, contacts kweziri ensonga osobola okubeera nga ate ozitambuza ne zigguka. Olunaku olwaleero nina story egenda maaso n'okubanga etambula abamu ku mmwe mwali bamwagirabyeko abatannagiraba ogenda funa omukisa okunnyonnyolwa story eno ogitegeere bulungi. Ensonga y'abammanerenda egenda maaso n'okubanga etabula abantu okwetooloola eggwanga lyonna buli avaayo okunyumiza bammanerenda enkola gye bakolamu emirimu gyabwe agikunnyonnyola bubwe. Bangi ku bantu balina obukyayi balina endowooza etali nnungi ku bammanerenda ate balina n'ebikolwa ebibi ebibatuusiddwako ku bammanerenders oba abawozi ba ssente abakuwa ssente ng'oli mbuzibu oba nga olina obwetaavu bw'oweetaaga okuba nga omaliriza. So story eyo ya muvubuka amanyiddwa nga Najib Nsubuga era nga claiminga nti waliwo
omusajja omu eyamuwola ssente n'amwefuulira amututteko poloti ye esangibwa emutundwe ate n'amutwalako n'akasente ke yamuwola akamu ke yamusasula takazizza. So omusajja gwayogerako mumanyi mukwano gwange nafubye okumunoonyaako neŋŋamba story sigenda giwulira side emu leka nfune story okuviira ddala ku gwe boogerako. Mwami Kabanda oba John Kabanda ye muntu ayogerwako mu story eno oba mu mboozi ya Nsubuga Najibu nga agezaako okutunnyonnyola ensonga zino. So besides okubeera nti ye president wa FUTA, olwaleero simulese nga president wa FUTA, munoonyeza musabye obudde annyonnyole ensonga zino. Mwami Kabanda nsanyuse okusanga. Mukama wange nange ndi musanyufu nnyo okulabako n'abatulaba mwenna ba YouTubers ababeerako ku mitimbagano ababeera ku TikTok emitimbagano egy'enjawulo gyonna abantu bakatonda mwenna banyabo ne bassebo mbalamusizaako nnyo mu linnya lyayo nannyini eggulu n'ensi ery'amaanyi ow'amaanyi. Ese bamanya gange yenze John Kabanda ndi musajja musuubuzi. Okay. Oli musajja musuubuzi but olwaleero ngenda akyali omwavu. Akyali omwavu? Akyali omwavu naye nga bijja kutereera. Kale soko otutangaze ngenda kutandikirawo sigenda kunyumya nnyo bingi naawe. Ensonga eri mu ddiiro omwami ayitibwa Najibu Nsubuga Kayanja omumanyi? Omwami omumanyi najja ntya okumumanya? Kyekibuuzo kyembadde nzizaako. Omwaka oguwedde nina omwami buloka w'amataka yankubira essimu nanga mwami Kabanda nina mukwano gwange ayina ettaka lyatunda saidi z'emutundwe. By the way yankubira ne mmala ennaku nnyingi nga sigenda naye olwagira ne nfunawo akadde ku makya bwali budde bwa ku makya ne ŋŋendawo naye nga babuloka we bali bangi ttaka nindira ne mugaana ye akantu kano nga katono naŋŋamba katono naye ne poloti eri mu maaso nayo yooyo nanyini wano. Akatono kaali bipimo ki? Nkaali futi 5 ku 6. Okay. Era kali mmanju wa kizimbe omwami nanyini ettaka eryo eyali nanyini ettaka eryo waasula ow'ekitiibwa mukulu Najibu. Okay. Nendaba ettaka nendisiima naye nenteekako n'ekisuubizo ekirala ne mugaa nti ne mu maaso nawo bw'onaaba otunda nkusaba ompa omukisa naŋŋamba tewali buzibu. Kakati saagulirawo. Kwolwo wayogera na babulooka? Nayogera ne babulooka nenzirayo ng'ayise ennaku ndoza nga 3 nenzirayo nennambula bulungi neŋŋende wa chairman nambuulira buli kimu. Chairman naŋŋamba poloti y'emabega ya Najibu Kayanja naye neeyo mu maaso baali bagiwadde ye naye kyaliko enkaayana ye ne muganda we bamuyita Yasiini. Era bw'oba ogula togula mu maaso. Ne mugamba nkitegedde bulungi. Kati ne tukkiriziganya ne mwami Najibu ne mubuuza ssente mmeka yasooka giseeramu katono n'agenda kubeera twasisinkana eyo. Oluvannyuma nankubira yennyini naŋŋamba mwami Kabanda okusingirira nga bwe twabadde twogedde akasente ako okwongeramu ssente z'ababulooka. Sente mmeka? Aziŋŋamba kubanga yeeta babulooka beeramulira. Ze mwakkaanya akuguze miliyoni 6. Kaakati ne mugamba nti songeramu wadde n'akamu. Omanyifu abagula amataka ago nga sometimes nga tusuubula n'okusuubula ife abagula amataka bakayita kwerya kawuuwo omuntu okugula ettaka
ate notasasula babuloka balese bantu bakuletedde mulimu kati ne mugamba mu reality eyo poloti njikoma sente ezo nali mugambya 5 ne muganji gula sente ezo kubanga eriko sente entono era jukira si kyapa ttaka lya Kabaka nangamba nsaba kunnyongera ku sente ne mugamba nedda sente sizongerako so nakiriza 6 nakiriza milioni 6 nga tekuliko ba bloka tebali ku side yo nga tebali wange ye yabamanyi ne sente zebakolera yabeesasulira kakati netugenda maaso n'okukiriziganya ku terms and conditions kuba namugamba nti sente sizina zonna era nakiriza nti ogula mmeka nti milioni 6 osasulako mmeka nti nasoka mugamba nagamba nedda ntono okakana tukiriziganya nti 5 so wamuwako cash wa 50 millions yes kati ne baninda ebbanga ddene kwolwo nenemererwa olunaku olwo lwe nali mbasuubiza nenkomawo enkeera ne tugenda ku ttaka ne tulipima bulungi nnyo bwe liva wano likomawa baneiba ne mbabuuza wano woono nti yewooyo obweno ne mulindo omukyala waali awo Munyarwanda najja n'ayitawo tuli mu 224 byetwogerako bya 224 ekirala kye neerabidde okugamba nti ettaka lino twabanga tulirambula nga tulirambula ne looyawe bamuyita Mr. Sekabembe wamu ne bulooka eyandetera omulimo wamu ne bulooka owa mwami Kayanja oyo era bwe yantunulako bwati nga ntuuse nangamba sebo nga ninga okumanyi ani yali ayogera looya Mr. Sekabembe konze olina okubanga omumanyi nangamba sokonjo kyeyo ne mugamba okwokya kuki nanga nti nkuwaddeessavu ne mubuuza essavu eriri wali oyogerako nga sinagula nanga njokya ne mugamba katulabe omulimu guno bwe gunaba guwedde nja kusasula mwami Sekabembe era yajja ayambadde bulungi nnyo amataayi bulungi nnyo nga looya yennyini omusajja w'obuvunaanyizibwa ne mugamba naye kyeyamaani aŋŋambye nti awantu wano waliwo enkaayana kiri kitya nanga gwe kakkana kyeyamaani ekimwogeza ebyo ayina akasente ke yasigala atubanjayo kakati ke kamwogeza kubanga awantu wano era wasooka kubeera wankaayana mbadde nkusaba ebyo ebya kyeyamaani bireke nze ndi musajja wa buvunaanyizibwa tetusobola kuguza mpewo bwe nalabako looya nange neŋŋuma kubanga looya tayinza kukkiriza kusayininga ku document gy'amanyi nti ejjamuleetera obuzibu era mwami Vicky banange mwegendereze nnyo abantu ate naddala ffe abakulembeze mwegendereza abantu bangi kubanga bonna abantu abajja mu maaso gaffe bajja batusekera tewaliwo muntu ajja mu maaso gange nga taseka ne bwava eri ng'anyiize bwantuukako amannyo gabeera kungulu kati nze mutima gwange bambi ngwaliida ndi munafu nange ntandika kumwenya kubanga munange omuntu akusekedde kizibu nnyo ate gwe munyiigira saalowoozaako n'olunaku n'olumu nti mwami Sekabembe ayinza okwekyusa ensonga eno n'agitaaninga mu ngeri ndala kubanga yagikyusa bajja nga batunda bulungi nnyo ettaka lyabwe ne tukkiriziganya ennoonya gye nanoonyamu ssente olunaku lwonna kubanga twasiibawo awo noonya ssente ziganya okuweera ezaali zeetaagisa oluvannyuma ssente ne ziwera ne mbasasula ssente zaabwe ne bakaayanira ssente z'obwa bulooka millions zina 5 wezibasasulirawa
saidi awo nga ku Mutesa Royal. Mutesa Royal. Nabaweera ssente kubanga lawyer yakola endagaano. Oyo lawyer wa mwami wa Najib. Bw'amala okukola endagaano n'ateekamu nti ettaka tebalinkwasa paka nga maze okubawa ki balance. Ne mbagamba nedda, nze nsasuddeko ekinene, ettaka mulinkwasa ssaawa eno. Kati nempereza looya wange nange ne mugamba somamu. Ekyanyamba nti kanso wange yali ku ofiisi nangamba ettaka balina kulikukwasa kubanga gw'otaddemu ssente enki ennyingi. Kati bwe banadda bano ne balansi waabwe naye ng'olwedde ku ttaka lyo gwe kwoli nti kale ne ngamba kanso Ssekabembe nti somamu mwe endagaano looya wange gyaleese olabe. Nangamba almost yemu nga tayagala kulwawo nga mpapya nnyo mbawe ssente bakole ki bagende. Kyavadde ebbali nanga mwami Kabanda endagaano eno ngikoze nze Ssekabembe naye njagala miliyoni ttaano nga looya. Ekisooka ng'omuntu akoze endagaano. Ekyokubiri ettaka eryo abantu ababadde baagala okuligula bangi nnyo naye ndyagalizza ggwe. Kati mu mutima gwange ne ŋŋamba nti Ssekabembe abadde tandabangako naye nga bw'omanya olulimi lw'ekibulooka nenzikiriza nga ndaba Ssekabembe ono talina kyayinza kunkola. So nokkiriza omuwe miliyoni 5. Namuganja kuwa naye byaddala nali nnimba. Wamusuubiza n'otamuwa. Ofa kimu akuwedda. Nga nze nfa kimu tumalirize tugende kuba namanya talina wajjazi banje olwedde amaliza okunkwasaganya n'ono bbaaya. Nze bwe ne bwengula nguze biwedde tewaliwo mutawaana gonna. Kubanga namanya nti kati ngenda kuba ndiringana Najibu yennyini ne babbulooka bakivuddemu. Kubanga yasasula bulungi babbulooka be nga weetuli. Kakati ne tutambuza ensonga. Ne tutambuza papula ne zivaayo. Yali talina ndaga muntu. Katono nnyo. Endagaano yo eyakolebwa ey'okugula ettaka yali egamba etya? Mr. Najib lawyer wa Mr. Sechi? Endagaano mwami Najibu gyaleeta. Yes. Ye ntuufu yennyini. Yali egamba etya? Lwakuba eyiye teriimu kubanga yagisikawo obusisi nagana naye nange kambeerewoko ne kopi. Kuba nze nali mbagambye kantwale nange lawyer wange akole ki? Kopi ezo zonna 3 nze yazitwala. Ye kopi eyali awo yasikawo nsike. Nange kansigazeeko kopi ate mmanjira ku. No, let's be very kati eyo endagaano gyalina ntuufu yeyo yennyini naye yali egamba nti endagaano y'okutunda ettaka. Nze mwami Najibu owa Eria bweti ne bweti nguzizza mwami Kabanda ettaka lyange erisangibwe mutundwe ku masannyalaze eririna ebipimo fuuti 6 ku 5 eririraanye mukyala gundi nga ndiguza mwami Kabanda John ow'e Kampala essente obukadde 6 ampaddeko kaasi emiliyoni 5 olwo sinaba mwongera ndala. Era bwe twamaliriza mwami Ssekabembe saamuwase naye teyasanyuka. Endagaano yasikawo atya nga because ekintu ekirimu miliyoni 5 mwami Kabanda si ekintu kye musobola okuba nga muzanyiramu lightly. Kino okubaamu obwegenderezwa abantu ne baba bali ku mwami Vicky tewali buzibu. Nga bwe nkugambye nti fe abantu nga baliida abantu bajja batusekera naye kirimu ssente kirimu business. I think awo ekitiibwa kya leader oba okitadde ebbali. Nze mukama wange sirina mutawaana gonna era singa sina bizibu bino nange nali nguzeeko poloti esingako naawo ssente. Era ne tukola ndagaano nga tewali mutawaana. Endagaano gyalina sinfu ntuufu. Ndagaano gyalina ntuufu nnyo teyina mutawaana gonna. Etaliiko ba eyewitnesses. Ate ba eyewitnesses tebaliiko. Kuliko just signatures tekuliko. Era bwe tuba contacts kweziri. Okusinziira ku ndagaano kuliko tekuli mannya gaabwe. Kwaliko mukulu Julius. Okay, osobola tracing otya endagaano signature. Okay, kuliko signature na contact ya eyewitness ne tekuli linnya lye. Anti jjukira kuba kati wano twali tumaze okukola endagaano ezo
nzijukira ne tubayita ne tubaga nti mujje musayininge. Ne mbagamba naye kopi zino sigenda kuziba waako kubanga looya wange tannaba kukola ki kusayininga. Ono n'agamba nedda mwami Kabanda siina kwe ngenda kubanjira. N'atwalako kopi emu. Tekyali na mutawaana gonna kubanga so eno kopi gye yatwala yene talina mannya g'aba eyewitnesses. Amannya kwegali. Ekifaananyi engeri gye yagikubye obukubi ekifaananyi. Naye era everything is clear. Yino kulaba siginicha na contact. N'abagiraba ku screen basobola okiraba nti tekuli mannya kuliko siginicha. Naye sewo mukama era tebeewakana. Tebeewakana bonna wadde n'akamu nti nno twaliwo era twasayininga. Tebeewakana. Tebeewakana webali tebeewakana wadde n'akamu. Tewali mutawaana kubanga oli ye yamuleeta ewange. Ye yajja ne looya we ogutaali wadde omusango gwonna ng'alina ne bulooka we bamuyita Mwami Julius. Sente nenzibawa misana era teyeewakana n'ettaka n'alinkwasa. Sente wazikwasani kuba Mukulu Julius yennyini manya bloka Mukulu ani Mukulu Kayanja yennyini. Mukulu Kayanja yennyini Najibu kennyini Najibu. Era nangamba ngenda masukawo katono ngenda nakola ijja. Ne mugamba okola mulimo ki kuba yali muvubuka nga alabika bulungi. Nangamba ngenda kola ijja ng'ayogerera mu sente nga nnyingi. Ne muganze ndi mu busuubuzi eyo nambulira bingiko naye nangamba nti agenda kola ijja. Ne muga woonoddira sente nja kuba nzikoze eki nzifunye. Tekyasoboka kwa immediate bwe yadda yankubirako nga balance simuyina. Naye namusuubiza ne muga nti mu bwangu ddala sente ngenda kuzikola ki ngenda kuzifuna nzikuwe. So Mwami Najibu ne tutambuza omulimu ye nkolagana yammwe. Tewali mutawaana gonna. Balance we milioni 10 because omuwadde nga bakutuuka ku balance. Mwami Ssekabembe lawyer okusinziira ku bigambo bye yali ayogera nga tuli mulimo guno n'ebigambo bye nawuliddeko bye yayogedde yankwasize ennaku etabangawo kubanga yali musajja gwe nateekako obweyamu bwonna. Emiliyoni 5 ze yali ansaba nti nno nzimuwe nga commission. Omuntu tezikutuusa kukyankalanya kutuuka ku seeryo. Kituufu yanyiiga ajja atya okunyiiga lawyer. Nga womanyi omuntu nze namanya nakwataganye edda ne bbaaya wange. Tewali mutawaana gonna. Nange bwe nafuna akasente nange nakubira Najibu. Bwafuna balance. Namuga Najibu oliwa. Nanga ndi wano oba yangamba munyonyo. Ndi mujimu. Ne mugamba jangu. Akasente ngafunye nkalina. Kati nga ndowooza nti Najibu agenda kujja yekka. Kubanga jjukira nasuubiza byesijja kutuukiriza ku Ssekabembe. Ne mmuyita. Yansanga ku hoteeri awo okuliraana Papapo. Ne bayingira. Nankubira nangamba sebo ntuuse oliwa nze ono wano. Bannange yagenda okuva bwati mu mmotoka ne nnengera Ssekabembe nga yandabye dda. Ne ngamba nga nswadde. Kati ye yasooka nangamba Kabanda olaba kino kyogezaako kukola ngenda kwabyo ogenda kakasa kuyise Ssekabembe. Ne muga kanso soko owulirize nangamba kino kyokoze ono kiraya ntiwo gwe amuleeta. Najibu tannaba tusemberera kuba ono yajja mangu nansookako nangamba oba nyina sente zange ensasula omwana omuwe balance we tuve wano. Ne mugamba kanso ebyaddala sente zonze siziyina nina balance wani wa mwana wa Najibu. Nangamba ekyo jja kisasulira. Ne balinnya emmotoka yaabwe baali mu mmotoka kimaama. Bali mu mmotoka ng'eringa Audi era nga Ssekabembe yavuga. Ne bavuga ngo bawadde balance. Saaba balance njogera mazima sente saazibawa kubanga ono yali ataddewo embeera
ne twagala n'okuyombamu onani Najibu gwali okubidde wa mugamba ki namukubira ne mugamba jangono ne sente ano batuuse wano lawyer yogedde naye lawyer bw'amala okuteekawo embeera enzibwe ennyo addayo ayogera ne Najibu kati mugamba nti nze sente nina za Najibu nze samanya bigambo byeyagamba Najibu ngenda okulaba ne Najibu avuddeko ne mugamba nze gwe sirina sente zo wadde ekiki wadde 10 ono yamanja amanje milioni 8 nze sirina sente za kuwa naviirako ddala n'agamba ogenda kundaba nezimutwala naddamu okumiitinga Najibu nga ambuulira nga bwafunye ebizibu ebiyitirivu ennyo simanya alina omusango mu kkooti abadde ayagala muyambeko ne mugana Najibu njagala kusasula sente zo ontwale wa chairman ansayiningire ku ndagaano eno kubanga goyina omusasula nze sirina kuwa chairman sente nangamba Kabanda ebyo sooka okakkane kubanga nze nkuguza poloti eyo nga njagala ne poloti yo maaso gitwale kati bw'obanga togula poloti ya maaso neye mabega gireke ngifunire nanyina ngifunire omuntu agigula igwe nkuddize sente zo ne mugamba bw'otyo bw'ogambye kale kati olwaddako nankubira essimu nangamba mwami Kabanda wanziba eryo ettaka omanyi sente ze lirimu ettaka liri mu bukadde 10 gwaligula milioni 6 mbadde nkusaba tutule ku meza ndeeta omuntu agula 10 ne mugamba nsonga ki gy'oyogerako sebo mukama wange nze ettaka siritunda ettaka eryo siritunda balansi wo mulina ebbanga lyonna bwe lityo ne ngenda ku LC ne bamukubira n'agaana okujja ne ngenda ne ku poliisi y'oku kitundu bonna ba osi bajulizi bange bamuyite ajano ne balansi we era ttaka we yalinguliza nze we nazimbirako mwaka guwedde 2024 kati wabanga teyanguza kubanga ettaka liri wano Najibu asula wano lwaki teyavaayo na complaininga mu January oba mu December nti mwami Kabanda azimba ku ttaka kwe saamuguza nazimba kodda ebbanga lyonna tewali mutawaana wadde okubaako n'ekigambo kyonna kyayogera naye nga bw'omanyi nti tuba n'abalabe eyasoose okuŋŋamba ebigambo ebyo yali mulabe wange naŋŋamba ŋŋenda kulagako kacyanga weepanka yampita ku papapo naŋŋamba ensonga zino zimanyiiko ne mugamba zitya kyava ndaga ekifaananyi kya mwami Najibu ne mugamba muvubuka ono mumanyi yanguza wali emotondo mulabewo ki gyali mu busuubuzi mbadde saagala munyo ndi kubanga kituufu ali mu busuubuzi mukulembeze munnange yampita ku papapo misana n'abiŋŋamba ne mugamba nno nze ndiredde okufeesinga kyonna kubanga nagula misana ng'ensi eraba mukulu Viki naawe wali oguzeeyo ekintu oba poloti oba simu ku simu bakuwa lisiiti ku poloti etaliiko kyapa otwala ndagaano erina ekyapa endagaano ejjudde eriko ekyapa endagaano ejjudde endagaano kasitogikola endagaano n'endagaano ejjudde endagaano ejjudde bulungi terina mutawaana gonna era that's why abo balaba ne ku poliisi batyayo tasobola genda ku poliisi wadde na kubanga akimanyi mu mutima gwe nti yatunda omuntu aleeta obuzibu buno bwonna bamuyita mwami Ssekabembe looya kubanga gwe looya omutendeke eyagenda n'omala amateeka bulungi nnyo agenda ne mu kkooti n'owolereza abantu oyinza otya okugamba omuntu nti endagaano eyo twagikola nti Kabanda awadde ono miliyoni 5 nga muwadde 6 kati awo wewali ebibuuzo byange webigira mwami Kabanda kati mbadde nkyakunyumiza omulabe wange bw'amala okuŋŋamba ebigambo omulabe wali involved mu bino yabadde atambuza obutambi yabadde atambuza bulungi nnyo obutambi buli wamu wonna nga talina wadde omutawaana era ne mugamba nti ensi ejja kumanya amazima neebaza abantu ababadde balaba vidiyo ezo kuba nange nabirabyeko ku TikTok naye ng'olabira ddala bambi abantu bwe balizoninga omuvubuka ne bamugamba naye eriyali waliwo endagaano efaanana bweti nga yabanerenda eno complete agreement
kubanga omuntu bwajja mwami Viki kati gwe tubadde twogerezeganya wano wali oguzeyoko ku poloti bakuwaki ndagaano bwe basi ya chapa ate neye chapa ofuna ebigenderako mukama wange nga ndayira ndi musajja siri mugagga naye ndi musajja atabeere bize nnyo mu bino ebizibu byomanye bituli obubi ebyaffe ebyabasuubuzi nti okera ku makyanga oli mu bizibu okuva ku makya ne buziba nga oli mu bizibu n'enkya n'okerera mu bizibu ebyabasuubuzi n'enkya mwami Viki nze omusajja alwanirira abanaku siyinza kutuuka ku ssa linyigiriza muntu munaku era nze nsobola okuyimirira n'omuntu omulala yenna ng'anyigiriza omulala ondabyeko katandikirawo wenyini mwami Kabanda ekisookera ddala bamanerenda kimanyiddwa era ekisinza okubeera nga kitabula abantu endagaano gye bakola bw'aba akuwadde akasenteke oba nga olina ekintu ky'omusingira ekikola ng'omusingo gwo tawandiika nti nkuwoze awandiika otunze lwaki kiriwo ekityo anti kakati mukama wange ekyo because kati noono public egamba nti ya annyonnyola agamba nti wamukozesa endagaano yantunze nga ki yakuguzizza but in actual sense nti wamuwola millions 10 ku million 10 n'omuwako million 8 wamuwa cash wa million 10 ebiri naziwa ba bloka abamuleeta gyoli then ebiri noddamu n'omugamba nti ojja zitopinga ziwere 10 nozimusindikira ku ssimu nti nenkola ntya mwakkanya millions 10 mpulira ze yali ayagala yagamba yajjewo nga ze kwewola millions 10 yes naye alina babloka beyajja nabo abamugamba nti ogenda muwola babloka abo bwe mwakkiriziganya n'ogamba nti ogenda muwa millions 10 naye toyinawo sente z'ababloka million 2 ze baasaba babloka n'omugamba abawe ku 10 zo wamuwadde zazze okwewola ogenda muteerako 2 ezo kuki ku ssimu nakwata ku 10 ze najjako million 2 nasigaza 8 gwe n'omusindikire million 2 naye basuubuzi bannange bannayuganda mwenna banga tukirabyeko mwami Kabanda bannange twegendereza abantu bannange banaye twegendereza abantu ate omuntu eyateekawo embeera n'agamba nti bwe musisinkananga n'omuntu nga muyina muwanyisiganye ssente muwanyisiganye emmotoka naga nti muwandiike bannange yabiraba kuba njagala okubemu akafaananyi nze mbeereyo mu kikuubo omuntu asobola okuwa omuntu emiliyoni 10 nga talina nawe awandiise n'amugamba kwako genda sente ojja zireeta ng'amumanyi n'amugamba genda n'enkya ne wajja omulala bwe batyo eyo mpisa yaffe ng'abasuubuzi mu kikuubo ne Kampala yonna era ffe totulabiraawo ndoza byebizibu ebisinze n'otukosa ng'abasuubuzi kati mwebuuze singa omwami ono twasisinkana nga bwe twasisinkana ku ttaka ne mukwasa ssente n'atambula n'agenda nange naŋŋamba nkukwasizza ettaka singa nnina ki yanguza ettaka eryo mu Desemba ow'omwaka oguwedde n'endizimbamu mu Desemba omwaka oguwedde nga ne balansi sinnamumalayo nga ŋŋamba nti kuba piriyodi yange yali ekyaliyo essaawa eno akomyewo agamba ti bannange omwami oyo alimba yampola million 8 agambe 8 10 yes kati which is which yajja ne looya we omusajja gwe nawe ekitiibwa nga ki n'olwokuba looya ayagala enjawulo ya million 5 ze yansaba kati anfuukidde ekizibu atandise n'okudayivatinga nti Kabanda tewali ssente kati looya kyoyo gwe bayinza n'okukwata ne basibira obwereere oyinza otya okuteeka ku ndagaano kuba nze nabadde manya ajja nabbi ewakana kuba mukama wange Viki nabadde nsuubira kinene nnyo ekisinga n'ekyo agamba millions 10 yazikwata anti kakati looya we yatunula mu ndagaano gye wabawa gwe wakola endagaano ngeraga nti oguze ettaka ng'omusingo naye tewakola nti bandekedde ettaka batutte ssente zange
lawyer bwe yatunula mu ndagaano eno olw'okuba ono yali mbwetaavu bwa bwetaavu ki yadvising bwetaavu ki omuntu okujja okwewola aba n'ebizibu anti era neebaza nnyo because yalina neebaza nnyo abantu abalabye vidiyo y'omwami oyo abakomenti nze mwebale nnyo mwebalire ddala neebaza nnyo naawe eyalabye n'onkubirako n'ongamba yagala kundaba webale nnyo webalire ddala naye neebaza nnyo omukyala eyali mu interview wenga kubanga yamugamba nti kizibu kyekyo ekyakutuusa okusayininga nti bakuwadde $5,000,000 naye mu mazima ga Katonda mu ggulu nga bakuwadde $10,000,000 naye ekyo kya bulijjo mu bamanerenda abantu abali eyo mwami Kabanda oli mu Uganda ffenna gye tukkiriza Vicky nkugamba ebigambo bino you are my friend yes tusanga ebizibu ebyenjawulo tewaliwo kizibu kiyinza kutuusa kugamba nti gundi ampadde $5,000,000 ng'akuwadde $8,000,000 but we have seen so many stories mwami Kabanda Mwami zonna ziraga nti omuntu akuwola omutwalo n'akukozesa endagaano nti akuwadde nti ekintu kyo ky'omulekedde akiguze $10,000 naye ng'akuwadde $1,000 mwami Vicky nkugamba ebigambo bino nga sikulimba nga nkakasa bannayuganda mwenna ebintu bino ebigenda mu maaso byonna bipangirire omwami ettaka yalitunda misana agamba $10,000,000 ze wamusaba amagoba ga $8,000,000 ekyo nakitwewuunyisa omuntu omuwola otya $10,000,000 ekyo goyinza okikola munno nze n'ekinnemeseza okugaggawala butalaba saagala kulaba muntu abonaabona amazima ga Katonda mu ggulu njagala nnyo okulaba buli muntu yenna ng'ali bulungi tuze tukola gundi interviews nnyingi nnyo kati nze okukikola ekyo nti twale $10,000,000 ng'onnyongera 8 nzikuwa bwe mba nzirina nekugamba sente zitwale era mbalina abaali batuuseeko mu mbeera eyo oli najja nagamba mukama wange nina ekizibu ebintu byange nakawa biki n'omugamba ziizo sente n'olabira ddala nga sente ziganye ebyo bye bimu ku biganye nze Kabanda okugaggawala mwasinkanako naye ku Landista no ne Najibu Landista Makindi eyo period yali abanja sente ze era nempita bloka ne mugamba njagala nnyonnyola omwami ono nti sente zibula naye olwo ono yali amaze okumuteeka mu tteeke nti basobola okuguzaawo omuntu omulala sente ezo era bw'oba nzikiriza ndeete essimu yange wano nkutereka amaloboozi ag'abantu bennyini bo ge bansindikira nga bagamba nti baagala kumpaamu sente ewantu awo nga yennyini mwami Najibu yabawa n'essimu yange n'abagamba ettaka mukubire mwami Kabanda era ng'oli naggamba alonze ndi buloka we nateeta amanya gange nze gundi mwami Najibu ampadde ennamba yo ettaka lino litunda sente mmeka ne muganda litunda sente bweziti nagamba bagula bweziti kati mu byaddala ne Najibu yatuka ekiseera n'azimba omutima ng'alaba bagula watirisi akasente kaki kangi kati ye omuntu omulala gwanaaguza bw'abanga akireyiminga nti nno wawe ye agenda mukolera ndagaano efaanana etya oba tugambe nti yali ku mission muwe sente azibbe agamba ku Landista yali akuletedde sente zo yakuwaako $10,000,000 bwe mmala okwawukana ate n'omugamba $10,000,000 zalese teziwera njagala kubuuza mazima mwami omanyi kati gwo okola mulimo gwo olina okumbuuza ebibuuzo omuntu oli atulaba byayagala okulaba mukulu Vicky nga nawe olina okutwanukula ekituufu webale nnyo mwami Vicky omwami agamba bwe yali ampa $10,000,000 namukozesa endagaano ya bukadde 5 yes si bwagambye bukadde 6 yes $6,000,000 kyokka ye bwe yaleeta $10,000,000 ate Kabanda teyansayiningisa n'akusaha awo wennyini yakugamba nti kemusayiningeko olage nti oreceiving $10,000,000 n'ogamba nti mu nkola yammwe ey'abamanerenda
toyina mukola yaffe mukama wange mukola yammwe kozinze teri muntu mwava ayinza kola mulimo guko embeera gye ndimu gimanyi bulungi nzikiririza tugendere we tuli nti mukola yammwe y'abamanerenda omuntu bw'aba taleese ssente z'omubanja mulundi gumu toyina wowandiika kumulaga payment yezo zaleese not until nga amount ekoze eki eweddeyo era ssente nazibawa nga taina buwandiike bwafunye bulaze nti mu receivinzeko 10 million ate we waayitawo essaawa emu ne mukubira ne mugamba ku miliyoni 10 kubuzeeko miliyoni emu emitwalo 4 ne mwami Vicky abantu babi nga tebannaba babi ebyo kubanga waliwo ebikuleetera omuntu ayinza ati okugamba ebigambo ebifaanana bwete biringa ng'ebyekiralo nti mwami Kabanda bwe nagendayo nampa miliyoni 10 ate nansayiningisa miliyoni 5 ate nze bwe nagenda okumusasula ate ne muwa ssente ate n'atansayiningisa nentuuka n'eri nankubira nti kubuzeeko ebintu ebifaanana bwe bityo era omuntu omugunjufu najja nayogera ebigambo ebyo omusajja eyaŋŋamba nti yasoma ayina ne diguri mbadde nsaba bannayuganda mwenna okutwaliza awamu tubeere vigilanti nnyo eri abantu naddala mu nsonga z'essente kubanga abantu bafuuka ensolo ekizibu ekyaleese kino ye musajja bamuyita Ssekabembe olw'okuba namumma enjawulo ya miliyoni 5 gye yali talina nakyakoledde nga looya oli yali alina omusasula looya we era yamwadvisinga n'amugamba otunze bulungi oguziza muntu ali genuine nange ettaka lyange ne balimpa ndi kulisiinako wadde omuntu yenna yali ankasukidde wadde jinja yadde enkonyogo wadde ye okujja okuŋŋamba nti mwami Kabanda okola ki wano balance wamumuwa balance namumuwa emirundi ebiri n'amugaana kakati mukolere ki nengenda ne kwerosi ne bamuyita n'agaana okujjawo nengenda ku poliisi ne bamuyita n'agaana okujja n'essaawa ya kaakati akyamanja ssente ze miliyoni 8 yesebo wakoma ddi okwogera ne Najib anti kati okuva lwe nagenda kwerosi ne ku poliisi wennyini twayogerera ku simu ya musirikale yaŋŋamba ekyokukola okimanyi gwe mwami Kabanda ekyokukola okimanyi wali badde mugezi nonneesonyiwa ayagala nziremu njogere ne Ssekabembe kye sisobola kukola nze kwogera na Ssekabembe kigambo kyonna kubanga muyaaye mubbi bo balowooza nti bwe bajja wano mu kamera olw'okuba tuli baweereza oli asobola okutanishinga erinnya lyo ng'akozesa midiya naye neebaza nnyo abalabi ababeera ku midiya mwenna kubanga natunudde ku komenti neŋŋamba omwami ono yali badde abikola komenti naddayo n'akola ekintu ekyo abantu amagezi ge bamuwadde nze siri muyaaye kyovolaba obugagga bunnemye okukola singa nali mufere singa ndi mugagga nnyo mwami Kabanda okkiriza nti ba moneylenders bakozesa abantu endagaano sisobola mukama wange nze mwennyini Kabanda kuwakanira bamanerenda kubanga ebbanga ddene tulabye nga babajjako endaga muntu naye nze sirabangako muntu ayinza kujja n'ayimirirawo n'agamba empoloti yange yiino ngitunze n'ayita ne looya we n'asomamu n'amugala okusinziiranga ku ndagaano bwe ngisomyemu eri genuine sayininga nti otunze ettaka lyo n'ettaka liweeyo balizimbemu balirikuddiza sikirabangako ekyo sikirabangako naye nga bamanerenda abanyigiriza abantu bangi nnyo n'essaawa ya kakati wetwogerera ku ofiisi yaffe waliwo cases nga babaloopa naye nze Kabanda waabwe nayavuwala 2 nabukera we yamenyera edduuka lyange ebintu byonna n'abitwala saddangulu covid yayita munze n'essaawa ya kakati ndomba bulombi ndi mwavu mponga byoya era bwe nkubuulira gye najja ssente ezo mwami Ssekabembe wali badde musajja mwetoowaze notanteeka mu bino kubanga tulina ebizibu bingi ng'abasuubuzi n'essaawa ya kaakati tulina struggle muganda wange ze tulimu nti tetuyinaawo wadde obuweerero kati mukama wange saakwewuliriddeko ku makya wagenza okunkubira ate nga tuli mu kago yawamba ebintu by'omuntu kuviira ddala mu mwezi gwa 8 omukyala akaaba ssente yazeewola mu Ecobank
emiliyoni 19 nga za myezi 6 n'agenda n'asuubula ebintu n'abiwa abakago nga bamusuubiza nti nabo bagenda kumutoopingirako ebintu bibeere security. Okuva mu mwezi gw'omunaana baabikwata n'essaawa ya kaakati. Kati obadde ndi mu lukiiko obwo mbubadde onkubira kyova olaba nga obadde tonfuna. Naye oluvannyuma tutuuse ne ku misunderstandings nga bagenda kumuwaayoko ku bintu ebimu atunde nga bw'asasula. Kati buli ssaawa tubeeramu egyo emiswiba. So bannange mbadde mbasaba n'obwetoowaze obw'ekitalo abamanyi mukulu Najibu bamubuulire nti nange gwatunuulira ng'omugagga siri mugagga ndi musajja mwavu. Era singa mbadde nsobola okwebikkula ne balaba ekiri munda buli muntu essaawa eno yali badde agamba Katonda wange kiki kino ndi musajja mwavu. Ba eyewitnesses abaaliwo bo bagamba ki mu nsonga ze? Mukama wange bwe wankubidde simu ne njagala mukulu Kakooza abeere wano naye naŋŋamba nti agenze kuziika balina mukwano gwabwe yafiiriddwa taata bamuyita Lule. Naye nga ye era agamba nti bannange nze ndaleeta mulimu gwa kutunda Bwakabanda era Kabanda n'agula ettaka. Naye ng'omujulizi omukulu mu nsonga eno ye Mwami Ssekabembe oyo ayogera. Kati ye bwe bamubuuza nti endagaano gye watayipinga n'ofulumya gwe wali otunuddewa agamba ki? Nti looya taata omanyi gwe bayita looya. Looya nayimirira wansi bw'atyo omusajja eyasoma oba gwali mupango wakati wo ne looya okubuzaabuza omwana ono because ogambye looya akusabayo millions 5 anti aba asaba njawulo. Okay, millions 5 ng'enjawulo nga teyali part of babloka. Anti looya ya gwaliko babloka. Gwaliko bloka. Babloka bameka? Kwaliko babloka babiri, omu bloka wa Najibu omulala bloka wange. Kati then lawyer najja buzi kutunuulira nsonga nga bwe zigenda. Era asayininga nako in presence of yoyo omwana. Okay. Kati then ajja ati akusabe millions 5. Kuba kati ekyo nakyo kibuuzo kinene. Kati lawyer. Yes. Kuba kati oli bwavaawo kati ninyo n'agamba nti gwe ne lawyer mwekobaana ne muwudiisa omwana. Ii ate omuvubuka eyasoma. Omusajja bwe yamala okukola endagaano mukama. Lwaki yasoma yaleeta lawyer? Anti ye amateeka tagamanyi. For example, ng'ogula property nga yakusigalayo ko balance. Abantu abasinga baleeta baligo advisor. Olaba nange yali awaayo akasente nga poloti njagala nnyo. Nange nabagamba mulindeeko mmala okuweereza looya wange. Era bwe yamala ogifulumya ne tumugamba gisome. Looya n'atandika okusoma agreement. Bw'amala okugisoma n'atubuuza kiryoke nti ye yasooka okusayininga. Kati bo balooya ebbanga lyonna looya bw'agula property ajjanga atali bulooka naye atuuka neyefuula nti ali mu biti bimeka? Biti 2. Looya advising abantu ababiri igwagula n'oli atunda. Kati yembu andaga nti ekintu ekyebbeeyi nkiguze layisi. Yensonga lwaki olina okubitemera? Agwa nange empa mugamba sijja kuwa. Era ye yalaga nti nze okwogera ne Najibu okumuyita nti jangu onsange wanono ne ssente. Ye alaga mbu namuyitamu akanaana. Era yanvuma nnyo Mwami Ssekabembe. Yanvuma nnyo nga tuli ku simu. Nga n'essimu yendaga nti andikodinga kuba essimu yange yagamba this phone has been recorded now. Mwisimu yange wegamba. N'atandika okunvuma mbwagwe biki totegeera abatasoma nga bwatyo byanvuma. Nze obutasoma si musango gwange. Ate Mwami Ssekabembe nze si yampeerera, si yanzaala. Tamanyi oba nasoma oba nedda. Nyinza n'okubanga neeyogeza Oluganda wano naye nga mu kufuuwa Oluzungu soogerwako. Mukiraba sebo mukama wange. So bannange n'ekirala mbadivisinga mwenna bannansi mu ggwanga lyange lino Uganda lyenjagala nga ki. Mbeegayiridde nnyo banaye twegendereze balooya betutambula nabo. Kubanga looya asobola okutomeza. Kati essaawa zino bwe nkubuulira ababaka be bantumira ate bakwasa ennaku. Bagamba ki? Kabanda tutundewo bweziti naawe otwaleko. Kakati nze ebyo naabituuseemu ndi ku ttaka lyange sirina wadde omutawaana. Era nga nkakasa bulungi nti sirinaawo omuntu yenna nsumbuwa ku ttaka eryo kubanga natuukiriza emitendera gyonna egituukirizibwa omuntu agula. Kale akadde kalabika kampeddeko
ensonga eno tugenda kwongera ogifollowinga. No problem mukama wange era essimu yange okimanyi bulungi nti bwensangako missed call yo otera okuzizuba zirawo nenkukubira. Kale tuli ku Mukutu Viki exclusive tugenda kusinkana mu updates eziddako. Ebibuuzo byokyalina ku nsonga eno gwe yalabye ku mboozi ya Najibu oli waddembe okubireeta ne ku mboozi eno then ne tulaba nange wengenda okuzza emboozi eno. Kale mubeere bulungi mweraba.